Okay, nkuwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegasseeko gy'osinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvizi Show, abali ku YouTube, abali ku Facebook n'abali ku TikTok. Mwebale nnyo, mwebalire ddala tukozesa Lugonvizi Show. Olunaku lero tuyingidde mu byanjigiriza. Channel zaffe zino ebiseera ebisinga tezitunuulidde enkulaakulana yokka ey'ebyenfuna, naye obaolyawo n'okugaziya endaba y'ebintu wano ne wali. Wiiki yonna ewedde, ndowooza ne wiiki eri, ensonga zatandika okutambula wano ne wali, abazadde abamu ne babitunuulira bwe batyo ne balowooza obaolyawo bikwata ku masomero, n'amasomero agamu naddala agafa agali ewala eyo mu byaloko ageesudde abasinga naddala ag'amasomero mugamanyi bulungi gye tuzaalibwa eyo. Ensonga zino ezisinga obaolyawo bali mu mbeera ya tezitukwatako. Waliwo ne gwe nawulidde ng'agamba nti amateeka ago baagaleetedde masomero g'abagagga nga gahiiruvu nedda. Olunaku olwaliro njagadde ffenna nze naawe tuyiteko mu guidelines oba amateeka oba ennuŋŋamya empya eyateereddwawo minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ku masomero ag'enjawulo, sigadde siga Kisulo, siga Nasale, siga primary, siga siniya, naye baataddewo guidelines ez'enjawulo nga singa obaolyawo ezimu bw'ozitunuulira zikwata butereevu ku muzadde ate endala ne zikwata butereevu ku musomesa. Abazadde bangi ogenda kusituka ogenda ku ssomero babeeko ekintu kye baggaana olowooze nti essomero ery'olugezigezi. Omuzadde ogenda kubaako kyokola essomero ligambye nti ekyo kyoyagala okukola tetujja kukikola, olowooze nti essomero lyerigaanye naye nga liri under guidelines. Okusinga essira abasinga balitadde buli omu alina akantu kakwata, bw'akwata ako ng'agenda naako, naye guidelines ezafulumiziddwa za miko 26 pages 26 ezafulumiziddwa bali ku ntambula abagala okulambula, bali ku zividi, co-curricular activities, games and sports, bali ku bingi. Tugenda kutunulamu kiyinza otutwalira eddakiika nga 10 wabula nzikiriza nti ogenda kutambula n'okumanya. Buli muzadde akimanyi nti aweerera oba ng'ateekateeka okuweerera omwana oba mudde oba mu boarding. Buli mukulembeze oba musomesa yeetaaga okumanya guidelines zino. Mika 26 osobola okutwala akadde n'obisomako. Atannazifunako osobola ng'olina ennamba yange ya WhatsApp osobola okumpeereza n'oŋŋamba nti nsharingiraako osome byonna, tuleme kusomako buntu butono. Obaolyawo kijja kutuyamba okukola ki? Obaolyawo okutambula n'okumanya. Ngenda kutandikira ku entertainment events in schools to institutions. Ezimu ku nsonga ze baluŋŋamizza balaga nti ng'oteekateeka ebinyumo entertainments, wabaayo emikolokolo obubagabaga obubeera ku masomero, bakulaga nti tebulina kutaataaganya kusoma era bulina kutegekebwa nga butegekeddwa mu ssaawa ez'okusoma, nga tebutegekeddwa mu ssaawa za kusoma, to the extent baagala singa kisoboka obubaga obubeerengawo ku weekend. Si kuba nti lunaku lwa Monday, lunaku lwa Kutaano abaana bwe bandibeeredde mu kibiina ate nga waliyo akabaga. Amasomero mangi naddala ag'ebisulo obaolyawo n'agadde agamu gabeera ne movies, films, dramas, music ne performances endala. Bakulaga nti ebitongole ebikwatibwako obutereevu okuli National Media Council, Uganda Communications Commission ne Ministry yennyini y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo be balina okusooka okwekenneenya ennyimba ezo, emizannyo egyo njogera ku dramas, movies ne films ezirina okulagibwa mu masomero. Si gwe okukwata firimu oba katyuni wo n'ogyeri ka CD n'okasonseka mu deck oba mu DVD oba flash n'oteerako abaana. N'ennyimba ezizannyibwa oba ezikubibwa ku masomero, ebitongole bino ebyogerwako National Media Council, Uganda Communications Commission, Ministry of Education and Sports bye birina okusooka okwekenneenya ebintu ebyo ebigenda mu masomero. Indecent dressing yayogeddwako nnyo. Abaana ennaku zino babadde obalaba naddala bwaba nga waliyo akabaga oba zi prom parties, omwana n'ayambala siriitingi ekoma waggulu eno, n'ayambala obugoye obutekena, n'ayambala obugoye nga bulaga amabeere baga nti temubiddamu. Bikome mbagirawo. Eno ebiwandiiko bino ekyogerwako waliwo akagambo akaateereddwako bakayita with immediate effect mbagirawo.
si bye bateekateeka okuleeta wabula with immediate effect. Tewali mukolo gwonna ogulina okutegekebwa nga gusukka essaawa 12 ez'akawungeezi. Mwalabye prom parties ezimu nga zisusse nga ssaawa 12 babadde batuuka butuusi omukolo nga gwa kiro. Tebakyakkiriza mikolo gya ssomero gyonna nga gya kiro, giyina kuba nga tegisukka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Kasita ziwera 11:59 mujjukira akantu ke baazannyanga we twasomeranga ffe. The DJ says thank you ng'awo omanya omukolo gukoze eki gukomye. So ne wano bwe bagamba naddala mu masomero ga siniya ebikolwa by'okunywa omwenge freely bibadde bitandise okweyoleka n'okozesa drugs. Bino nno babirabudde nti omwana yenna anaakwatibwa ng'ali under influence of drugs like smoking, alcohol, eyamwalula esiiridde. Amasomero gonna muyina okutegeka ebinyumo bino nga bituukana n'emyaka gy'abaana. Bagamba nti amasomero galina okukakasa nti tewali mmotoka, tewali pikipiki, tewali nnyonyi epangisiddwa bayizi okuleetebwa ku ssomero ku mikolo nga gino egy'amasanyu. Tewali mmotoka, tewali pikipiki, tewali nnyonyi wadde ebivuga ebyo mbalaasi biki birina kuleetebwa nti affe waffe tulina ssente tugenda kuleeta emmotoka cross country. Byonna babiweze. Bagambye nti abakulembeze b'amasomero gano balina okutunuulira ng'emikolo egitegekebwa teginkali nga burden ku muzadde. Bw'oba otegeka omukolo gwonna, prom party, end of year party oba ki, olina okumakinga sure nti tewali muzadde agenda kunyigirizibwa lwa mukolo ogwo gw'okoze eki gw'otegese. Kitegeeza nti tegulina kuba nga gukalaamiziddwa ebisale. Wabaddewo enkola ku mikolo gino obubaga buno nga mulaba nnyo abaana bwe baba bajja okutuula ne babateeramu obuyimba bijje n'awanika vibe. Omwana ow'obuwala nadda ku kkono, ow'obulenzi nadda ku ddyo nga batuuka n'okkuba obuyimba. Abaana ne banyigamu kasikwizi awo ne bakyakalamu n'olengera nga bakumba era nga muli kifaananira ddala nti omwami n'omukyala kajiiko ne sukaali bwe batuuka ku kyoja nga beeyiwa ekigo. Bagambye temuddamu, tebiddamu kulabwako. Bwe kaba kabaga in fact kibalinga kyenkana abagambye kyenkana nti obaga tutuuse okubukubira mu uniform mwennyini kubanga okwambala kuli okw'amasadde bakugobye. Kati ne bagamba ne bwe mubanga mujja bino ebyokutambula noga nti omuwala n'omulenzi simanya coupling, ne mulaba abawala ababiri nga batambudde nti abo baabuliddwa abalenzi, ne mulaba abalenzi nga batambudde bokka nti abo baabuliddwa abawala. Babiweze. Era mu ekyo bagambye nti encouraging or allowing learners to pair up or make couples during the entertainment events in imitation of marriage or romantic relationship is strictly forbidden. Awo tuvuddewo. Ne bagamba essomero tewakyali ssomero lyonna mu kaseera akokukola ebigezo naddala ebyakamalirizo mubadde mulaba ebirabo bya ssente success cards. Bagambye the school administration shall not allow parents and any other persons to give success gifts to their children candidate classes in the form of money or material goods at school. Tojja na success card ejjudde ssente, toleeta material goods nti nze omwana wange mwagadde nnyo muwadde olugoye, omwana wange mwagadde nnyo muwadde emmotoka, omwana wange mwagadde nnyo ebintu ebyo ebiraga akasente. Ku success z'abaana babigobye. Bw'oba oyagala okubimuwa mulinde ewaka gy'oba obimuweera. Nkimanyi abazadde abamu kati bakukkuluma, abalala bakuba mu ngalo. Etteeka lino liri double-edged sword nti kyamba ekisala eruuyi n'eruuyi
buli wolisoma waliwo berinyiiza kyokka waliwo berisanyusa ebiragiro bino ebipya waliwo bebinyiiza waliwo bebisanyusa ababadde bakola ebintu bino n'okwagala kwabwe banyiivu kyokka abaddewo abazadde nga buli lwe balaba ebikolwa nga bino ddala nga ye akasente takalina nga muki ng'anyiiga kati mu ssaawa eno basanyufu tujja kuwa sayidi yaffe gwe oli wa ddembe mu ddiiro lyo gy'olabira ebintu bino ogamba nti bituufu oba bikyamu kyokka buli omu tolowooza nti gwe kyolabye ng'ekituufu ne ku mulala kyekiki kyekituufu lwakuba nti kati ekiriwo ge mateeka agaliwo tuve ku ebyo tugende ku co-curricular activities bagambye nti all co-curricular activities ziyina kutegekebwa ku ssomero bwe zitagetegekebwa ku ssomero ziyina kutegekebwa mu bifo ebyo ebiri gazetted by the government si gwe kwekeera ku makya noga nti tulina akabaga ku biiki si gwe keera ku makya noga nti abaana kaka tulina akabaga bagambye buli mikolo nga gino egitegekebwa kulina okubaako omusomesa amonitaringa wabaddewo enkola ng'abaana beekolamu omulimo ne beesondamu akasente ne bagendako ku biiki ng'abaana beekolamu omulimo ne beesondamu akasente ne bategeka omukolo mu woteeri emu mujjukira waliwo essomero wano mu Kampala baategeka prom party ya senior 4 abaana abamu ne bagizira nga bagamba teriiko swaga ne bagenda mu woteeri emu yali skies oba bo ne bapangisa ekifo kyabwe kati bagambye tekabatanda tewakyali baana kwekolamu kabinja ne bategeka omukolo nga tebali supervised by any teacher ne bagamba emikolo gyonna activities zonna ezitegekebwa wabweru wa district essomero lyo liri mu Kampala emikolo gwonna gw'omanyi nti gusukka district ya Kampala essomero liri Mukono emikolo gy'otegeka mugitadde Buyikwe mugitadde Jinja any activity outside the district balina okufuna parental consent bw'oba ogenda okutambuza abaana nga mulina omukolo gwe mugendako wabula nga gusukka district eyo essomero mweriri olina okuba nga buli mwana afunye ebbaluwa okuva ew'omuzadde ng'emukkiriza nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu nzikiriza omwana wange okutambula n'essomero lino genda Gindi era nga bagamba nti kulina okuba nga mu bbaluwa eyo balaga butereevu nnyo activity ki egenda okukolebwa egenda kubaawo nnaku z'omwezi mmeka ye kifo ki n'abasomesa abali in charge kulina okubaako ennamba zaabwe ez'essimu 07 so nti ogenda kulaba emmotoka nnyingi ab'amasomero mwegendereze mujja kuwoza nti ffe tugenda ku field waaka ogenda kulaba emmotoka nnyingi tuli mu ttaamu okulambula kungi nga baziyimiriza ku makubo nga bazisaba consent letter z'abaki z'abazadde amasomero agamu okulambula gabadde galambula ne consent letters naye waliwo amasomero agabadde gatabimanyi ng'omuzadde kasita akola ki kasita asasula tuzzeeyo ku gino emizannyo music dance and drama speech day end of year parties bagambye singa mubanga mupangisa part time professional okutendeka abayizi bano mu mizannyo egy'enjawulo nga MDD games na biki ayina okubanga ali closely monitored n'abasomesa ate baagala certified trainers recommended by national associations bano n'omutendesi w'amazina maganda kati ndowooza kyetuddako bagenda bagamba mwewandiise mufunenga n'ebbaluwa kubanga bagamba nti temukoma kubanga mumonitaringa ayina okubanga ali recommended by national associations ebitongole ebyo ebikwatibwako nti bamumanyi tebakomyawo buli mmotoka etambuliramu abayizi erina okuba nga erimu omusomesa which is okay I think tewakyali mmotoka kutambuliramu bayizi nga muga nti emmotoka zetugendeddemu ziri 3 abasomesa batuddemu eno bali bayizi tubakola ki tubalengera no mulina okuba nga mulimu omusomesa
bagambye omusomesa oba abasomesa abo balina okumonitoringa closely baddereeva bano essaawa yonna okakasa nti tebakoze overspeeding tebavuze endiima okakasa nti tebali influence tebakozesa na biragalalagala ng'omwenge na biki n'ekirala ne bagamba wano wenkalabye the teachers on board shall ensure that the student to student and the student to non-student behavior upholds the ethical code of conduct. Mujjukira baasi gyemwa ng'abaana bali mu mazina gaabwe beekubira muziki omusomesa olina okumeekinga nti omwana atudde wano n'amutudde wano ebikolwa bikwatagana bitambulira mu mateeka si kuwoza nti baana mutuleke omuyizi n'omuyizi kwoteeka omuyizi n'atali muyizi obuseegu ekituufu bukola ki gye buli mu baana ne mu basomesa omwana ajja kuba nga atudde wano omusomesa nga muliwa naye ng'ebikolwa bisussaako obuntu tutegeerekese bagambye bw'obanga organizinga an eco-curricular activity wabweru w'essomero mulina okutegeeza ku poliisi ku kifo gye mugenda omuwendo gw'abantu oba ogw'abayizi be mutambula nabo entambula gye mugenda okutambula ne kontakiti z'abasomesa abali in charge era n'eri gye mugenda mulina okutegeeza poliisi yaayo okusobola okubateekerateekera n'okubawa obukuumi mulina okuba ne first aid kit nga mulinako n'omuntu ategeera ebyobusawo in case of any challenge eyeetaaga omuntu abakwatirako ku byobusawo ebyo biwulidde tweyongereyo tugende ku zividi obwedda mugamba kati ebyo byonna ffe bitukwatirako ebyo by'amasomero bw'obanga omwana alina gy'agenda okulambula omuzadde ne bakusaba konsentire tatowooza nti ate ebyo bye biki bagyagala ku zividi bagamba amasomero aga boarding oba ag'ekisulu n'agadde galina okumakinga sure nti visitation days ziringa extra curricular activities vidi zijja kubeera kitundu ku annual program y'essomero era nga balina okutegeeza abazadde ku buli nkomerero ya ttaamu mu saculo eyo tewali ssomero likkirizibwa kutegeka vidi esukkamu emu waliwo amasomero nga buli nkomerero ya mwezi babadde ne vidies kati bagamba nti mu ttaamu mulina kubaamu vidi emu yokka bagambye nti ate bannannyini abakulembeze b'amasomero ba head teacher ne ba principal nga mugenda okusaayo vidi mwogereko n'amasomero agabaliraanye muleme kubeera na vidi ku lunaku lwe lumu okuba n'akavuyo nti mwe musobologa nti vidi yaffe ebeewo lwakuna eyammwe ebeewo lwakutaano eyammwe lwamukaaga ekyo kinaasoboka mukama yamanyi kubanga tubadde kati tukimanyi nti lwamukaaga anti vidi nga mukimanyi nti eggwanga lyonna ku olwo ebaki vidi naye kati bagamba nti vidi musobola okuteesa nti amasomero gonna gakitaddeyo lwamukaaga eyaffe ebeeyo ku Mande kyebagamba okwewala okuba ne visitations ku same day bagambye singa mubanga muteekateeka okuba ne open day oba speech day mu ttaamu eyo muleme kubanga mulina speech day ate nga mulina ne vidi mubigatte wamu lubenga lwe lwa vidi nga lwe lwa open day oba lwe lwa speech day bibeere ku lunaku lumu wano owulirizaawo bulungi nnyo visitation days shall not be held as visiting days ennaku z'okukyalira abayizi muleme kuzitwala nga nnaku za kubunduguza kamonde nkoko muceere KFC yogati mata juice atoke
Temuchedam. Visitation days shall not be held as feasting days. Abazadde baweze ebyokulya ku ssomero. Wuliriza oyina gy'oyagala okuddukira naye baakutaayiza. Bagambye nti okuleeta emmere enfumbe oba emmere eri processed ku ssomero tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa. Abazadde ne bagamba okuleeta ebyokunywa ng'emyenge, zi Red Bull, biki ku ssomero tekikkirizibwa. Camping in the school compound by large group of families, relatives, friends, and holding parties, playing music or videos. Stop. Emmotoka ebadde ejjoba emmotokas nga zijjudde ba mikwano baŋŋanda bagenze kukyalira mwana. Kati bagambye tewali kukkirizibwa. Buli mwana akkiriziddwa okukyalira abantu abatasukka 4. Buli mwana akkiriziddwa kukyalirwa abantu abatasukka 4. Ne bagamba nti abazadde abo bokka abaawandiisibwa nti be bazadde b'omwana oyo be bakkirizibwa omukyalira. Singa baba nga tebasobodde, oyo gwe basindise balina okumuwandiikira ebbaluwa nga kuliko n'essimu ezikwatagana n'ezo eziri mu register nti nze Ssentongo esobodde nkusindise, nyina okuwandiikira ebbaluwa. Ate abasomesa mulina okukubira omuzadde okukakasa nti yasindisa omuntu ono. Buli mwana, buli muzadde bamwagaza visitation card atagiina essomero terimukkiriza kuyingira. Ne batakoma ku ekyo, buli muzadde olina okuba ng'oyambadde bulungi. Tewali ssomero likkirizibwa kuddamu bagobye okuleeta emmere. Kaakati ojja kugamba nti era ffe tubadde tugitwala nga tugigulawa ku ssomero. Tewali ssomero likkirizibwa kuddamu kukyajinga muzadde ssente ku visitation day mbuza mmere, wadde okukkiriza ba outside catering service providers okutunda emmere munda. Ntegeerekese. Tewali ssomero tokkirizibwa kuleeta mmere ate ne munda tokkirizibwa kugigula. Jangu laba omwana siibula agenda alya emmere ye. Essomero bwe liba nga gwe gye wamutwala bamanyi nti emmere y'abayizi eva kaba kawunga ajja kalya paka ngazze waka. Kati awo ndowooza omuzadde wa Hillview azina gudi. Oba oleese oba toleese era omwana alya bulungi. Kakati naye nga bwekityo bwe kiri. Vidi etandika ssaawa 3 tesukka ssaawa 12. Ekyo kiwulidde? Temukkirizibwa abazadde ku visitation days kukwata abaana nti mbafulumya essomero okuggyako nga nsonga ya bulwadde, ate mulina okuba nga muwandiikiddwa omusawo w'essomero nti abakkiriza. Vidi bwetyo bwetambudde. Vidi bwetyo bwekoze ki? Bwerabise. Tugendeko kuzituwa. Tugendeko kutuwa. Anyway, for your information, kino we tugenda ndoza Hillview eri victim. Si bwe kiri? Hillview eri victim. Eri victim. Kutuwa zaayo zebadde etegeka nga n'emu ebadde eyengedde yange ennaku z'omwezi 20 e Cairo. Kati awo. Gulumye waliwo agaffe tebitukwatako era tubadde tulambula zzu. Naye masomero bannaffe, school tours and trips, bagambye nga mutegeka zituwa zino mulina okukonsideringa ebyenfuna bya famire z'abayizi bano. Temutegeka tuwa ya bukadde 10 nga waliwo abafamire abatakola ki? Abatagisobola. Ne bagamba buli tuwa oba trip erina okubeerako omusomesa oba abasomesa abali in charge.
tewali bayizi bakkirizibwa kwetegekera trip oba tour nga tebalungamiziddwa basomesa. Trips ez'enjawulo bakulaga nti mulina okusooka okuwandiikira poliisi nebawa olukusa. Naye nze essirangi mpozi kankuweeko wano. Abayizi mulina kwambala bulungi, temukkirizibwa bitamiiza, wadde nga muli wabweru wa ssomero mulina okusigala nga mutambulira mu mateeka. Abayizi abatambula temukkirizibwa kusukka ssaawa 12. Temukkirizibwa kusukka ssaawa 12. Nursery all kindergarten learners tebakkirizibwa kubeera mu trips oba tours. Ebintu bino nziramu okujjukiza bagambye nti with immediate effect. Mbagirawo abayizi ba nursery oba kindergarten tebakkirizibwa kwetaba mu trips zino oba zi tour. Aba lower primary bayina kubanga nabo lower primary ndoza P1 P2 bayina kubanga nabo bali under special circumstances with maximum caution from school management. Ministry ejja kwongera okusaawo amateeka agalungamye okulaba nti abazadde tebanyigirizibwa ne ssente ezibasabibwa. Naye kati bwe tugenda ku foreign trips awo wetugwa obulungi. Foreign trips awo wetugwa obulungi. Bagambye amasomero gano galina okuba nga trips zino ze gagendako ziri kyewandiise educational purpose nga ziri in line n'ebyenjigiriza. Tugambe nga bagenda oba mu clubs, balina emizannyo gye bagendamu, empaka ze bagendamu, oba waliwo n'enteekateeka ey'okukyalira amasomero amalala. Bagambye nti amasomero gonna agateeka trips wabweru w'eggwanga oba trips zino ziri educational oba nedda, gayina kuba nga gakkiriziddwa Ministry ya Education and Sports. Era kuyina okutambulirako ekitone nnyo omusomesa omu n'abazadde 2. Ekibuuzo abazadde ani abagenda obasasulira. Essomero lyonna eritegeka trip wabweru w'eggwanga lirina kusooka kuwandiikira Ministry n'erikkiriza. Bwe mala okulikkiriza kuyina okubeerako omusomesa atakka waakiri omu ne bagamba wano tugende wano wenjagala. Wuliriza, only learners who are of the age authorized to travel without a parent or guardian shall be allowed to participate in school organized foreign tours and trips. Abaana abo bokka abasusizza emyaka egikkirizibwa obutatambula na bazadde baabwe. Omanyi waliwo omwaka emyaka egy'omwana nga takkirizibwa kumala gatambula nga talinaako muzadde. Be bokka abagenda okukkirizibwa okutambula ku trips. Ne batakoma ku ekyo ne bagamba uliriza, learners below the age of 12 years, abayizi abali wansi w'emyaka 12 okudda wansi, shall not be permitted to go on group study tours, which means school organized foreign tours and trips should not be authorized to learners in pre-primary and primary schools like Hillview Primary School, Matanga. Abayizi abali wansi w'emyaka 12 abali mu pre-primary ye nursery n'abali mu primary tebakkirizibwa kugenda ku trip z'ewabweru. Kyokka n'abo abakkirizibwa abasiniya okweyongerayo ku nteekateeka eyo tekukkirizibwako muntu mulala yenna nga si muzadde alambikiddwa oba abasomesa abalambikiddwa. Ne bagamba nti amasomero galeme kussa kazito ku bayizi oba bazadde okwetaba mu foreign trips ezitegekebwa. Abasobola bagende, abatasobola bakole ki?
basigale. School organized foreign tours and trips zijja kuba zitegekebwa registered tour companies ezivetingidwa oba ezisunsuddwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Tebakoma ku ekyo, abazadde n'abayizi bajja kusookanga kusayininga ku bbaluwa ekakasa nti omuzadde akkiriza omwana okugenda ebweru n'okulaga ensonga emututteyo. Ate ne bagamba nti foreign tours zirina kutegekebwanga mu holidays ng'abaana bawummudde, okuggyako nga waliwo ensonga ez'enjawulo omuli schools events oba sports competitions. Awo lwe bakkiriza wakati mu ttaamu abaana ne bagenda ebweru, wabula ewasigadde balina kgenda mu luwummula oba mu mpummula. Trips oziwulidde? Abaana ba primary n'aba nursery tewakyali kufuluma ggwanga. N'aba senior olukusa kati balina kulujja ku Ministry of Education and Sports. Ndowooza nno ebisigadde bino nteekateeka za kulonda. Obadde okimanyi nti n'ebifo by'aba prefects oba ba ministers babikendeezezza, baagala head prefect, baagala deputy oba assistant head prefect, baagala owa academic affairs, baagala owa discipline, baagala owa co-curricular activities, baagala owa health, sanitation and environment, baagala owa safety and security, baagala owa religious affairs, entertainment, ne baagala ne time management, mwe gumuyita time keeper. Ne bagamba mu masomero agayina O and A level, head prefect bw'aba mu A level, omuyambi we oba assistant ayina kubeera ng'ali mu O level. Oli bw'aba mu senior 5 ono aba mu senior 3. Senior 4 tebeesimbawo kubanga babeera bakola ki? Babeera bafuluma. Enno ago geegamu ku mateeka. Geegamu ku maki? Ku mateeka ge baleese. Aga trips ogawulire, ag'okulonda ago gali mu ssomero, aga vidi ogawulidde bulungi, n'abategeka obubaga mugawulidde bulungi, ababadde bategeka okuleeta success cards z'obukadde bagambye tebaziraba. Batuzayo ku success card ziri eziyimba. Abazadde tokkirizibwa kukyalira baana nga musukka abantu bana. Temusukka abantu bana, okwambala obulungi kwa nsonga tewali vidiyo ekkirizibwa kusukka ssaawa 12 ez'akawungezi ate zitandika ssaawa 3. Tewali essomero bagambye temukkirizibwa kuba na visitation days zisukka mwemu mu ttaamu. Kitegeeza mwaka baagala vidi 3, mu ttaamu baagala vidi emu. Mbeebaza bwe tutambudde. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama abakulembere, Mukama abakuume. Amateeka gano bw'ogawulira mulimu amalungi. Naye ndowooza wabaddewo kati ng'ezimu enteekateeka nga zaatambula dda. Oluusi nga tebaweereddwa kakisa oba oli awo gamba nti kati tukolemu kino oba tukolemu kino. Naddala bw'otunuulira ku international trips amasomero mangi agabadde gaategekedde amazima nga tickets zaagulwa dda, nga nezi hotels abaana gye bagenda okusula baasasula dda. Naye ng'ate amasomero ago ga primary, naye ng'ate mu kiwandiiko bagamba nti with immediate effect. Abaana ba nursery n'abaana ba primary tebagenda kulambulanga bweru wa ggwanga. Mubere bulungi.